lekera okwewerera abantu mu kamera. Nakulabye wewerera ono munnamawulire Marcus Manyani. Ojagenda wewerere wano omuntu mu kamera kigendo on record. On record. Omuntu oyo afuna ekizibu. Alien skin obutasoma buluma. Ngomaze oggwa mu kizibu. Ababa kuwaga wagaba abakwetolodde bakulimba. They are not above the law. Wobo oyagala kutegeera nti government kintu kirala buza principle Bobo Wine ajja kubuulira. Kwa ye n'emiggo bagimukubako. Wano teri muyayi agenda singa baana ba Nuupu abo. Aba baana batambulanga n'emisumaali ng'ayita ku musirikale n'amusala. Hey. Goroza bano ba free political prisoners babasibira bwerere. Hey. So that bad boy image character gikozese mukola sente naye mukwewerera abantu ngebyo bye wayogedde ebyo mu kamera sibajja musanga nja mutuusaako obulabe mukwano oyinza okunoonya boonoonya ate bye baba bakunoonya. The hunter can become the hunted. Nakirabako ku sipapa. Sipapa bamunoonyanga nga naye anoonya. You can be the hunter who has become the hunted. Ngobuulira alien toddamu mu kamera kugenda ono record nga weewerera omuntu n'omu. Omuntu oyo ajja kutuukako ekizibu kati ng'oyo munnamawulire oyo. Leka abantu baleme kukozesa nsobi za kyana kito z'olabirako ddala. Si buli omuntu ajja kuwagira. Ne president afuga eggwanga lino alina abamuopozinga. Era ekyo abantu mukitegeere si buli kimu nti buli omu ajja kuwagira. Ne president General Museveni alina opposition one. Kati who are you not to be opposed? Buli omu abaako n'abamuwagira n'abatamuwagira. Nsi bweri ate era bwejja okuba. Kakati abatakuwagidde batuukirire mu buntu. Gene lwaki tompagira? Owulize ensonga zaabwe. Nze dda navumanga bano abaana ba TikTok. Ng'omwana TikTok avaayo n'akwogerako ebitali bituufu. Naye nayiga ekintu kimu omuyita. Omugamba kati muganda wange omuyita. N'omutwalawo kafe Java's abamu n'enkoko tebagiryangako. Eriyo ba TikTok nga ne kafe Java's tamanyi weefaanana. Ayita kompite. Kati such boys bwakuvuma tonyiiga. Muyite. Girl, you my brother sit here. Lwaki onvuma? Bajja kugamba ebintu weewuunye. Omwana ajja kugaa ati bannange. I feel like something wrong is going to happen. Ennaku zino mpulira ekintu ekikyamu kigenda kuntuukako. Banneeseeyagala. I feel something wrong. Ne weeki eri era nakibagamba. I feel something wrong. I feel something wrong. Omanyi omuntu obeera ne instinct ye? Mpulira ekintu ekitali kituufu. Something wrong is going to happen. So abantu mubayite mwogere nabo bajja kubuulira lwaki tebakwagala. Mubayita munenoga naye gudi lwaki tonjagala. They will tell you why.
They don't like you. So alien skin do that. Baite. Ogera nabo. Be with them. They will start liking you. Nebo ganti ojja bewerera. Principal nga ali mu magere. Mubigere. So nenga mwebale nnyo omwaka guno. Noza tujja kusigala ffenna God willing. Abampalanye mumpalanye. Abanjagala nabo bangi. Naye mwe abagala okumpa amagezi mugesigalize. Nze nvuma. Nja kunkubira essimu nkuwemule mule. Kati togikuba. Nja bintu bya ssente. Gwenze nkubira ngompa ssente opa business. Oyagala onzize mu kisaakaati. Junior toyina mpisa. Anyaga nze ndi planned kid. Nze ndi planned kid. Tojja kundabako wonga asaba mulimo. Obulamu butambulanga wenna bubala. Nakitegera ku myaka gino nja kuba nvuga Subaru. So bunaku bwo ngeri gye mukuzezaamu abaana. Buli omwana engeri gyakuzaamu abaana be. Kati buli family eyina ebyayo. Saa kuwulira omuntu nja kwambala ateze envuma. Genze uliawo omanyira. Shall tasso it out. Zenga bwojja bwenkwandolinga. Oli deputy maza. Abawo bakulemu okubuulirira oli kunze. Junior toyina mpisa sizina ekyo nkimanyi. Oyina ekirala. Junior totegeera amagezi ngagazaki. Abasiru be bagagga. Kati nze amagezi ngagazaki gali gampadde ki. Gwe yegwa ina amagezi amayitirivu nayina empisa oyinaki. Munsi byoyina mmanyago bye bikuwa kyoli. Bank account yo ye reflectinga kyoli. Konteri mugagga ina mpisa. Teri mugagga ina nyambala. Kati gwe weesibe ku byempisa ng'oli munaku oli eyo. Atoyagala kuwa abaana b'abagagga magezi. Fa abaana b'abagagga twayonooneka. Abaana b'abagagga twayonooneka. Ba planned kid bwetutyo bwe tuli. Ekyejo kingi. Abazadde boogera tuwogera. Ye beffe ba planned kid bwetyo bwe tuba. Dakiika bbiri nga taata waataakuyise. Ati ono naye nja muvuma. Ankubira essimu kumukumu kuki. Zambaga mulinga amatako. Kati onjagazaaki. Soya onjikwata ne gakasi. Olinga amazi. Onjagazaaki ku Sande kuno. Tamudemu kumalako bantu mirembe. Nze simu gyenjagala onkubira essimu nkufuula bize oti. Ngombikira. So muneba planned kid. Abanono. Look at this idiot. Nenda kuvumira abantu. Gwe bemolera ko tebamumanyi. Nenda kuvumira abantu. Gwe baleke bajekube. Bani nyenda kuvumira abantu. Hey, oya ulire bivuma weekend. Bale no biwandika wansi. Alo Junior, oli bulungi, olinge mana. Alo Junior, oli bulungi olinga amatako. Bani nyenda kuvumira abantu weekend. Gwe jikube, nkubira kali, bakuwana nkubira.
gwe weekend egenda kuba ya bivumo ojawulira agamagezi mugewi zidi planned kid sibeguya mmwe banakumwe banakumumanyira sina munaku gwe neguya mu masimu agankubira nkwata Sudiru singa Dr. Sudiru ankubira kati mukwata mukuru wange Yasini kwamanya yebwe anamala okwogera nge million yagiteekako kati gwe genda otawaze ojagwa mumbi nze wayasina bulungi bwongo bwange bukola sawa gobonda bange wa mungo banga nzabana kusaya mumanyire nze sikuliranga ko wammwe tonda banga ko wammwe akamanyiiro kamwe akabana kwa akabawunyisa akadugezigezi lwemunyo olubawunya matako olugezigezi olwo abana kumina nnyo olugezigezi buli kimu efuula bakimanyi buli kimu mumanyire kinagwera buli kimu kirina analysis abanaku nenga sente zababula nzisimya nti mama naga jikuba ate bwoba okubisimu mbuulira ekitiikyo kwa nyizo okuvumanga sitegedde nti oli mukulu gwe nkubiro nga nti nze kano gundi nze gundi ntegeere totandika kumbuuza joni yontegedde nkutegere gwe walete byenda nga banzadde nkutegeere kuki nawe mwina akamanyiiro okubya essimu y'omuntu halo ntegedde baga yes Mr. Mirundi amusandi so nga kutegeere umpeeki kasasiro mwalo ontegedde nkutegeere kigwembwa va ku simu yange tomanyira nkutegeere nze atwala ekika kyewammwe mwe banakumwe simuzijeko akamanyiiro omunaku agenda nakubira essimu oli mu bitu by'amakulu joni abiki byendaba ku social media obiraba olinga amatako nze abitaddeko mulikire okutukubira mu bitu by'ekisiro ndi mulogi nebasi joni biki ebitambula wabadde ki nabadde ki okulotya nzijeko olugezigezi byemujoga ebyo natayina bwali natasinya banyo nenenenenyo ne mu family yange mulimu abengezigezi benateekako dde ebibulooka joni yoyogedde kinyoko bye yantumye ne mu family yange mulimu era obwengezigezi halo joniya ate mwatabuse eki olinga amazi nga nzijako nebyokukola ajikube kale njokutegeera kyensi yatabuka omunaku ajoga tebiina sente nebiina analysis nubisanga ku pasta bujingo ne case tebigitegeera kitudde mukati kuntegeera yakyo ne mundu tukijimanyi weefaanana oba ekubeetya Uganda abanaku mususu olugezigezi abanaku mususu olugezigezi gwamanye ebitabudde gundi gwamanye ebitabudde gundi ne muddeo ne mugeya abantu kayinzongeyeeko ki nkyegu yensigo obondaba nkyegu yensinze nza njagala atanjagala ndeke ebyo mwe banakumwe bye muddaawo butujja bakomba matako bujuniya ogenda kubeera ewanyo kujenja okuba wali ondabyeko sina waffe nze sibwe nemanganzire waffe ekyengere wa mama wange taliiwo nene owulira omunaku joni ojja kudda wanga Museveni agenze nze yamuleeta kitulanga ebyoya manye ejjoogo ly'abanaku mu Uganda wano bw'otamala baviirayo abanaku nze nkugaayagaaya ndaba nkolako analysis kale gwe nteeka mu YouTube nkukomerewo wano mugende mutawaaze mugende mupame ffe baplanned kid bwe tuli tetulina mpisa nze nakule wakanga mpama mu benzi mwenfuka kati ongamba yo kinze nze sinonyangako mulimu nti nali wandiseeko appointment letters siba I want a job kati munaku gwe tubiireyo mbujja kujja mu kampani yo manya banaku mumanyira mu kiwunga nnyo abakozi
Ennome z'ebinnyo. Or that junior technical, I will come to your company to ask for a job. Nze sikyanoonya mirimu neekozesa. Sikyanoonya mirimu neekozesa. Eyo level nagirimuuko. Eyo kulooza ati abantu bagaggawalira ku mirimu. Omusaala tegugaggawaza. Ne bw'olikolera kampuni emyaka 10 okugoba kyangu. So take away ebibyo. I know omudaala gwa chapati asinga omuntu atudde mu office. Wali bagoba. Wano waali. Kati ekyo munaku takimanyi. Nti ffe tetukyali ku level yeegayirira nsi. Nze mulimu. Nze gola bano am the job myself. Ate abanaku kino nakyo mukiige. Uganda si enkomero. Abantu obulamu balemeredde wano e Uganda bagenze bweru ne bakola. Omunaku alowooza. Uganda nemeredde. Guzonawo obulamu bwennemi. Nze nina poloti zange nnyo ez'amataka. Golaba wano amwerandi road. Genda mu byapa wali ku ministry otekemu Tamale Mirundi Jr. Ojja gweddalu. Nyamusajja ona amataka yagajjawa. Twaddejayizinga. Abantu ne buli bakomba mu matako tebajja kwagala. Ne mweguye ensi ne mufukamira n'ogende w'omuntu n'akutuuza katebe n'akusira n'omukomba mu matako omukombye engatto era tulina kyojja kufuna. People and people evil continuously. Kyono obadde rojimanyi kiyige. People are evil continuously. Mubavu mabujingo mulimu n'abakyaki. Era obo badde okyeguye ensi. Laba story ya Pastor Bujingo otegeere nti ensi kyeri. Ekiruma abantu Pastor Bujingo yawonye teyafudde. Singa yafudde singa basanyufu. Ensi mweri. Kanize tuddeyo nonjogerako loloza bujja bulu otulo. Munja kubulu otulo. Nema okwebaka nze maze banga lingi ku social media. Social media tembuza ngako tulo. Kwa abagiriko muli basiru abamu. Simwe nabasigo obunji ku social media. You are idiots. You lack what to do your bless you. Ero teri munaku asobola kumboza tulo. Kati onjogereko nfiirwa eki. Kiki kyenfiirwa Junior. Nze Junior nazimba ennyumba yange. Nze golaba ku myaka gyange. I have my own house. I have plots of land. I have a car. Tojja kusanga ku boda. Yamatako gantuyanye oluntudde ku boda nkalubiriza omugongo enenfufu bwenyenda matako never. Tula wano mu AC nenjiregulatinga. Empewo enfu wanjiregulatinga. Bwenjagala eyo kyanga nti I just wanonga nyola. Munaku gora bakyenkugamba. Nyola wano. Ojirabe eno computer. Pamba yambe banakumwe. Ojirabe eyo computer. Nzija wano. Byonna biraba. Bwe manjagala YouTube yiyo. Byonna mbiyina wano. Njira bugizi bwenti. Okitegeera munaku gwe. Nenzija wano. Apps, network, internet, accessibility, Google. Okitegedde? Zonna zindi wano Play Store ogiraba. Manyaba naku you believe by seeing. Okirabye kyenkugamba? Mukirabye? Okirabye kyekugambye? Kibayita planned kid. Ekyo kibayita planned kid. Ebisomozo bye tulina biraba bya wireless. Tetukyake kitanya bisimuluzo minyoro. Olinga gula kufuru, olinga gula lodge. Emotoka, oyine motoka leo olinga gula lodge. Eno wireless. Sensor. Bwe bateri wote tambula.
tetuchebuza bade bisubizo byange ndabijesewa bade bisubizo kiriwa ani alabyeko we mukwate byennyumba obigata nebya toilet bobigata n'enkoko mwezisula ebyo byammwe banaku era abanaku bwe mulitegeera obulamu buno mujja kuva mu byekisiru bye mulimu mukole mujja kuva mu byekisiru banaku mmwe ebyo mutuula mu buti ni musooka mwegaala mutepo ne bafuuwa minio mujja kola mujja kubino si rocket science byaddala buno bulamu bwe tulimu bwaddala owoza ggulu tujja kubeera mu ggulu sente zikubuze ku nsi mu ggulu gyone yagalira ye Katonda yayagala abaavu nga teyabalekawo ku nsi abanaku I don't know why so is poor people sente zikubuze ku nsi olowooza ojja kweyaga ye Katonda yayagala abanaku Jesus we yajja lwaki yagende wazaakayo omuwoza w'omusolo abatunda obunyama yali tabalaba ku kkubo gwe bagambye koti mu Bible egamba awo Yesu nali akanyama ku kkubo awo Yesu nayingira woteri mu owino obiwulira mu Bible yegamba abanaku obubaka bwe buli mu ggulu babalimba tewaliiwo mbwe awo Yesu nayingira toyi kiriwa mu Bible mwawo Yesu nali enkoko y'okukkubo awo Yesu nanwawo akacupa ka Nairo tebiriiyo kakati tubiriiyo bambi Mirundi Jr nkukwatibwe naku gikwatibwe baanabo sigwa nzaala nzina naku nze nkoze mu makampani nakolera ku speakirizo ti munyonyo nga yeekyala nenkola ligiiro aguloteke nga yeekyala nawumula nengula amayumba nengula emmotoka poloti nzifunye sikyafa nanseno naye mulina levo gye mututwaliramu ako ka Junior sebo sirika akezimbira tekaba kato kali nayange nandigizimbye singa nali mu kufukamirira banaku kubakomba matako bobo oyagala okufa obwavu bambanaku bebamanyi buli omu wasula bebamanyi ani ekitambula bo tebayina kyekituyambye okufuna sente nga tukyali bato goza singa ensi etwagala bweti abantu baagala ayina abantu balinga mabina bw'otuula geeyawula bw'oyimirira geegatta era sente mabina ataziina tabigula ffe tweguye abantu bannange komawenca komaolole fukabirira ono n'atalina mannyo n'atasenya n'atasoma n'akufukamiza iba n'obwavu kibi banne mwejje mu bwavu ebintu byonna mubikole naye munoonye sente abantu bajooga abantu bamanyiira n'atasoma kozesa proposal n'agikwata omala okukola proposal osuze weebase ogitutte agikwata n'agikasuka mu kasero kaliza omutima gwange gwaguma ne bweba famire njeyawulako ne bweba famire munoonye sente ne mu famire tojogebwa kaizo lwaki dinefujjo mu famire yaffe sente nziina manyi era sijja genda dadi akimanyi nziina naye gwe ddamu dadi mami kati taata wo wafe ogenda beerawa start preparing yourself the day you will be without your parents obadde okyali mu dadi agambye biveemu hayi mami yagambye obulamu si bwa mami si bwa dadi must man up obeera omusajja niwana abazadde bafa ne bava ku nsi ebyana ne bisigalawo awo byebuuza ki ekiddako ffe twafuna dde ekiddako era ku nnyumba yange gye yazimba talina kuwadde 10 kebe eno mmotoka kola nnyo munnange
Sinana ffe twalinda abazadde batuwe twandikomyewa. Hemwe abakyali mu bazadde. Oli awo ogenda kweza myaka 3 okyasula wa bazadde bo. Emmere olya waka. Omuntu ne jiri tesali ebyoya. Okyagibuuza maama wo kati goba musajja ki. Boweze emyaka 26. Ng'okyali wa bazadde bo liko ekikyamu. If you are 26 and you are still at your parents' place, you have a problem. Kubolira. Fetwave wakazi nave wakamusini yafu. That's when I left home. Nze tamale natandika okupangisa. Inisini yafu. Era lwali lutalo. Tagenda muto bajja mutta. Yamuga dad. I'm leaving. Senior 4, that's when I started renting. Senior 5 nemanyati abantu basula enjala. Nemanyati abantu basiiba. Ba planned kid tebamanye na kubayati abantu basula enjala. Wali abaana wano mu Uganda nga tamanyiddeko na kumanya ati sente zibula. Nebyo no bitamu. Ate ngo ino byeyisaamu gwe mwennyini. Notigire nti sente bazikola bati. Gwagesi yatuli mirimo. Gwagesi yale tuli wakatulinda daddy. Kay wakachi ekitaliyo. Emmere jeri. Niwe we wako omwezi teri yakubuuza. Must work. Must man up. Kati. Choka no malokola. Nozimba obulamu embizi nedda ku social media. Etakumanyi ne yefuule ekumanyi. Embizi. Techimanyi na bantu beyimirizaawo batya. Techimanyi how do people wake up early morning to kitudde ku live. Oya Junior talina gyasula. Nobuuze embizi eno. Junior gwoyogerako omumanyi. Zeva ndaba babana ku TikTok ababanaku nembawulirako ennaku. Toba bonna basibidde Saudi kuba kyeyo. No wakati ono obudde bwamala ku TikTok nga yasamira ensi singa anoonyezzo akalimo n'akola. Nga kwali ku TikTok. Oyo wetayina gyasula. Naawe oyo mufere. Notune embizi. An idiot. Who has never even had an opportunity to have a first job in life. A proper job. Nebiruko ku TikTok ne byasamirira. So munonye sente. Look for money, work hard. Era kati zabana ku TikTok kati mwaba TikTok ne we munvuma mwe. Who are you? Neba bere Saudi Arabia nze ndagende Dubai. Era sikyavuma bakadama. Nze bed space nali simanyi kitegeeza. Ne bed space. Kitegeeza akatanda nga buno buddomo bwe twasulamu mu high school oba mu bumanyi ke katanda ke ye nyumba ye ye meza ye kabada kye kinabiro ye bed space. Nze nagenda ke Dubai nalaba embeera gye mulimu. Era kadama ne bwonvu motya siri kiddamu. Era nabeetondera. Baana mwe muli bubi. Baana mwe mubonaabona. Omwana yantwala mu bed space Dubai awo. Nga bali mwabo bali mu basatu. Kadeeka bwe kati. Kalumu nga netoyi yange n'ekinabiro kyange kinene.
ne mugamba sebo wano wondese osula nti ye tekinokulati wano wetusula nangamba ati tula ku buliri wano tetulina meza tetulina kabada oyina tula ku buliri bwange kati nga yasembayo waggulu tosobola kutuulanga bw'otudde wano oyina kutuulanga weebase ng'ayingira ndaaki wali oyingiddeko omukutu emugamba muvubuka lindamu so wano woosula nti ye kati teri kutuula nti anti mnenze asembayo waggulu paakati ne mugaa yeno bulijjo bed space gye mugaa nti yeeno nakubirawo akabonero nenzija ne neegayirira baakadaama mu nsonyiwe kati abo baddemu kimunnange kati obusungu bwe bayina abo abaana kyobula bajja ku social media ne bavuma abantu eyasuze bubi gw'oli mu buliri bw'oweebase oli ka DSTV olaba omala ogende kafe javazi oli emmere waliyo omwana ali mu bed space yasuze bubi kati bed space zabwe zirimu air conditioners tevako 24/7 kakutande omu ku bacha az'omukazi ojja kyevuma ne mugamba kakati wemba mukyaza abakazi ketugamba oyagala kwesanyusaako okola otya era muleeta wano abeewansi be bamanyi so such a life kyenagambye nti before you omuntu wakuvuma find out atoba mbali frustrated depression people are depressed mu psychology obwongo bulimala obwongo bulimalira ddala obwongo kyekintu ekizibu ennyo okutereeza abantu bagwe eddalu ne batambula mu kkubo ayambala naye agenda ayogera yekka bagwe eddalu ayinga ogenda ogwa kwoyo people are depressed ate depression nzibu komaliriza wesse buli woobanga abantu tebakuwa value gye weetaaga you feel you are not given what you have to get you become depressed ngenda okulaba omuntu akankanirira takyalya mmere gomanyi nti omuntu ava mu kkomera ne bamuzza n'ayagala ataddeyo mu kkomera ng'alaba ensi emulesse because wava mu kkomera n'atululira ensinga emulesse that value eggwawo if you don't get that value you are supposed to get you kill yourself oyingira depression because failure to accept reality buli woogaana okukkiriza ekituufu ekiriwo obwongo ne busigala nga bulwanagana obwongo busobola omala emyaka 2 okukkiriza ekintu okukkiriza ekiriwo nugati banne embeera kati wano wentadde ndi Saudi nino noonya sente eriyo abantu bakadaama ne beeyisanga abali e Europe ojja fa depression you be depressed you will be depressed nayo jikujjamu depression nyangu yakuyingira nayo jivaamu muganda wange era abantu bamaliriza besse ogenda okulaba hope you lose hope ane nkyakola kiwano obuliddwa bw'oyogera nabo oyina ebizibu naye toyagala byogera
obisi abantu baga ebizibu byo byekuumire bakulimba ogenda fa teweekuumira bizibu byo mutima gwo bwana abigamba ni those people idiots abakubuulira ekyo you are going to die era abantu abasinga bali depressed bafa beebasi mutima okufuna kadi ya arrest olemererwa ofuna high blood pressure bw'oba oyina ebizibu share it with people don't keep problems to yourself oja birowoozamu obirowoozeemu then otandika okulanga tokyalina value otandika okulanga you are becoming a burden to others obwongo buluzinge hope butandika okugamba naye tukola ki wano lwaki obonaabona bwe bukubuuza lwaki obonaabona lwaki abantu bano tebakusiba abamu muli bakozi okoledde kampani ebbanga tebakusiima oyina obusungu okeera n'okola naye ng'oyina obusungu you failed to share it ogenda okulaba obadde mu kampani banga baleeta balala be bapromotinga baleeta balala be bapromotinga that alone can frustrate you omanyi nti wamala okukola ekintu omuntu nagamba thank you kina engeri gye kikuzaamu amaanyi naaba takuwadde ssente era kino kigende eri bosses ku mirimu make sure you thank abakozi bo ekigambo thank you nga kivuddemu boss omukozi wo naakola ekigambo nga thank you so much it is motivation in itself it motivates you so ma appreciating abantu oli mu relationship abamu mulemedde oli depressed oli mu relationship bakucheatingako bakukuba n'emikwano gyo gigamba abasajja bonna bwe batyo bakulimba they are men who are understanding tonnafuna yakwagala abantu abamu bye mulimu na siravu oli awo weerimba oli mu love kube you haven't tested love kwate kubo sibamu ebibyo go and find a person who can love you obudde bw'omala mu relationship eyo gye batakulaba mu value mwana wa maama ekintu ekisinga okuba ekyettabbu ku nsi kwe kwesiba ku muntu atakwagala bwe busiru obusemberayo ddala era kwe kugwa kw'eddalu okusemberayo ddala eno wansi okwesiba ku muntu atakola ki bane teweesiba ku muntu atakwagala bane ogenda kwemalira obudde omanye abantu we are over 3 billion people on this planet tosobola kuŋŋamba nti gweobuliddwayo akwagala akutegeera mpozi kunga gguliko ekikyamu ne kati oli mwana muwala akafubuka tekayina ssente kakujoga enno nga kayina ku ssente naye obwo obuvubuka obutalina ssente bumanyiira buchunga ovawa sagambye ofumbe bannange omuvubuka alina ssente tamanyiira akumanyiira bwazikuwa kali ffe tulina wano abawala batunyiiza n'omukwata n'omutwala n'omuteeka mu mmotoka n'omutwala ku biici ne munyiigira eyo munyiiga mulya byannyanja tineesandula kyewakozesa akyagadde nga ali ku byannyanja alya akavuka kakuteeka ku boda boda kakuuba ate bwagala sex obwo anti buyina mirimu buli lwewuubamu nga muggalawo buli lwewuubamu nga n'okulubuka n'osensebuka yali anyirira all because of imaginary love love tebagikaka omuntu akwagala teweetaaga na kumukolera kintu okwagala mukanefeko kanekubeko pagalo nyambale bulungi a person who loves you will love you without a reason. It's like omuntu ayagala obba naawe they will be with you. Wali okozeeko party mukwano gw'omwana agamba Junior nze ndowooza ngenda
nina ebyokola ne bw'omwegayirira asigalera abatajja sigala baba yakisazeewo dda naye ate waliwo we mubeera ku pate bakyalibo ne babeerawo pate neggwa naye nga nabo balina ebyokukola kane laavu weeri mulekeraawo okwegula ku bantu laavu tebanoonya noonye laavu finds you laavu yeekusanga wawooli laavu tebaginoonya mbukati kanyende nnoonya anjagala then that's not love. If you is looking for love, love is not looking for you. As simple as that. Stop looking for love. Let love will find you. Oyinza okuba oli Kampala ng'omwala gona wasaali ggulu. Oyinza okuba oli Mbalala nga bbaawo ali Kalamoja. Naye you'll find yourself somewhere. Kati goli mabala gyozungira. Limba yaya abafere. Waliwo mwala ategera ali mu bbala. Goyinza okufuna laavu mu bbala. Can you tell your girlfriend tugende tubaaleko mu bbala? Ba girlfriend abeewaka babatwala mu mahoteri. We get for date. They go on vacations. Not bars. Mumuli ba side dish. Byakagwirawo. So n'olwekyo tebabalimba mu bintu bya love. Mbulaavu ojja ginoonya. It's like forcing friendship. Emikwano gyo gwonoonya minoonya teryakunoonya. Njagala leero otuule wansi tobaako gw'okubira. Olaba beri omukwano gw'anakkubira. Omuntu osobola okuba ng'olina contact 250 mu ssimu yo. Naye ng'okimanyi mwabo teryakkubira. They don't call you. Ekintu ekyo wali okyegenderezaako. Nti essimu esobola omala wiiki nga gwakuba. Nobody is looking for you. Kati ng'ojjoga I have friends. Inze Junior I rarely call people. Era bw'otulira mu kolologo yange. Era ojja kwesanga nga sikuba. Pasikuba endowooza tebali important. They always call me. They have to call. Don't let the world get from you. Let them come to you. Kati mwaramu mwabeereta. Halo Junior Joli. Leka kubire agambe wange. Badde njagala ojjonda beko oli bize. Tubula abantu mufiirwa. Notandiko ga gundi aliwa. Gundi natajja kunzikirako si bakwano bo. Gwe mukwano gwabwe. Waliwo enjawulo. To be a friend to someone when that person is not your friend. Do you get what I'm saying? You can be somebody's friend when he's not your friend. It's a two-sided way. Relationship is not one-sided. Kati ddayo mu boyita mikwano gyo. Oyinza okuba gwe mukwano gwabwe nga bo balina mikwano gyabwe emirala. Era nga ofiirwa tebajja kujja. Naye ng'obabala. Obabaliddeko obulamu. Weerimba. Weerimba mukwano, weerimba va mu by'okwebuzaabuza. Weerimba mukwano. Ate okimanyi. Abantu badisappointinga. No oleseewo abakwagala. Ofa nnyo ku batakwagala. Ekyo nakyo abantu mukiina. Nga tonnaba kubuuza gundi lwaki teyazze kuyamba. Wakajja mu bibye bimeka. Nze buli mwaka nkola birthday satu. Olunaku mama wange lwe yafuna olubuto ndu celebratinga.
wenaweze emyezi mukaga mu lubuto ndu celebrating ne lwe nazalibwa ze birthday satu nelwaki nina birthday satu omwaka nina emikwano mingi bano mbayita kweno bali ne mbayita kweno nensembyayo bali bonna babeere feeling nti they are part of me when nabayita omulundi gumusijja basobola naye bempita kwesembayo bemanyi abambeereddewo kyo bwe mukubira tuna bakwano baffe ab'omwenge lwakulabye wabakyaliwo tubayina abo so find time to really go through these things. Njagala okubaliza program y'olwaliro bwentyo mbaddeko nze Tamale Mirundi Jr atatya biduduma atajja okusigala nga abaweereza mwaka guno saagala muntu n'omukabe wa family kumpushinga mu bintu bya masasi analysis zetuwa tezibeerako bias ziba za abantu bonna Junior sina kibiina era tewabeere yagamba mbu Junior baamuguze teryangula Junior sina mukwano era tubeereyo mbono family friend era Pastor Bujingo family friend a family friend kituufu era tukikiriza era tumwagala nnyo era Pastor Bujingo tusaba akole ki awone naye tetujja kuyingira mu bintu bye tutategeera ababitegeera babiyingiremu yisima we yafa that's our stand ekitu kyonna ekirimu okufa kw'omuntu nga tuziba emimwe ti Junior olowooza sina kyendowooza Junior abatemu bavudde wa simanyi nga goddewo osirika kakati abagenda okunkyawa mujja kunkyawa olwekyo I'm very neutral. I'm neutral to the extent that even if it is a family member nkuta bulamu mbwagala ensi yatabuka abantu batemu ojano noyogera ekintu tokiinaako mutwe n'amagulu nekikufuukira ekintu kati sirika nabo bonna balina abaana baabwe basobola obasupportinga Pastor Bujinga alina mukyala we Makula amanyi Facebook wetunudde ajja tubuulira abatemu naye nze so mweme nabali eyo Junior fachi ne tata obutawagira Pastor Bujingo kyekimuluma atengira sijja kikola so mama wange yabingo bamudda nze nyina nakumulebya social media nabagamba this year before we reach even in March I would have retired ngenda kola bidala so those of you who are there who want to corrupt my mind, I'm very independent. Nze Mirundi Jr and independent. Teri ampa biragiro. Bimasimo. Hala Junior ampesizawo kano sirwana ntalo. Kikinyambi okubeerawo isima yafa. Kulwana ntalo, Jakana yafa, kulwana ntalo. I have learned from history. Olowooza parenti wajja kukuuma akulimba. Parenti talina maanyi gakuuma weekuume. Baamu amagezi. Byotamanyi sirika.